ekiri ku Serena munnange ate kitokota esayidi eno. Omuyimbi Spice Dana munnange abantu ate bajjumbidde ekivulu kye esayidi eno. Kakati munnange ngenda kusaba video ogimpeere like, obeera nga tonnaba kusubscribinga munnange ate kikolere ddala bulungi nnyo, ate gubeera muzigo mwereere n'okusharinga ate kibeera kitambulira ddala bulungi nnyo muganda wange gwe alaba Jamina TV. Kakati munnange ngenze okukola video era nga wali nfunyewoko wali obubaka munnange obadde butambula ebifaananyi nga bwe tulaba munnange awo mwana muwala muyite munnange Spice Dana era nga abadde munnange ajjuzza esayidi eno era ng'abantu bakyajja okukamalako obumazi wali munnange ate mu kivulu kye nga aweza emyaka 10 munnange ate mu music industry wali wonna era nga ndabyekokko ne ku mami we munnange naye abadde atuuse, omukulu Katikkiro wa Buganda naye abadde atuuse alabiddwako era nga walaba ebifaananyi ebyo era nga wali Spice Dana n'asooka n'abakuba ate omuziki era nga bolaba akatambyako muganda wange naye nga bwe kityo munnange ate wekitambudde. Kansooke nkweko ku katambi kano aka Spice Dana olabe nga embeera bweri ate sayidi eno wali ate ku Serena. Naye nga bwe kityo munnange ate bwe kiri mu kutambula esayidi eno ngenda kubeera nga ate nga nkuwa update yonna enaafaayo naye nga ekifo era ebifaananyi ebyo munnange ate biteereddwayo era ngenza okukola video ate mu ddakiika zizo munnange ate eziise ne kindaga nti no abantu obanga munnange ebimu ku bibadde bitambula ebifaananyi ebyo nga w'obirabye ate awo muganda wange gwe alaba Jamina TV. Ngenda kubeera nga nkomawo ate maseijo ne information endala making sure nti nno osubscribinga obeera nga tonaba bwe kiti.